Faali TV jinkwanyiza kadde kano na kusaba subscribing ato osigale nga wagira automatic entertainment ko sane Faali TV twaniza updates Bambi ezijjo kukasa twani updates zina value wantu ku Faali TV kisigala nga otufollowing Bambi updates ojja kubozifunira wano ezikwatagana ku baselebu bafa abamanyi abantu bafa abamanyi wano mu ggwanga updates ojja kubozifunira wano ate nga zina value updates zaffe zibaamu value ziko update nga nomanya kiche kitambula mu Uganda ya feno kusane bweruwayo breaking news tubana go wano bitu binyi bintu bingi nnyo byetubera nabyo wano ku Faali TV best friends agenda kuba kwa akadde konna toyina kumusuba anytime tugenda ku season ya kusatu okutandika n'olunaku olwokusatu engenaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaga Bambi tosuubwa Faali TV yogi mbatumiddeko mwena abagoezi ba Faali TV yogi yonna gye musize okulaba nga mutufollowinga kusana okuwagira automatic entertainment Sheebah Karungi ne Rema Namakuula olutalo wakati waabwe bannaye lutabuse wakikivuzi bukivudde kukinze simanyi na kumanya bannange Rema nga tatera kubeera nnyo mu ntalo simanyi kiki Sheebah kyakoze Rema Namakuula olunaku olwaleero zibadde essaawa nga 2 ez'okunkya wali ku mukulu ogwa Twitter Rema Namakuula agenzeyo n'ateekayo ebigambo ng'agamba nti talabangayo muyimbi ali disorganized nga Sheebah Karungi omuntu agamba nti oli disorganized abagamba nti oliawo oli nagalaali disorganized tegeeza omuntu ng'ali nagalaali agambe talabangayo female artist ali disorganized nga Sheebah Karungi obuzibu simanyi kiki kibwavuddeko olunaku lwabadde olunaku lwagulo Rema Namakuula ataddeyo ka video ng'azina amazina kati wali ku Facebook abagoberezi ba Sheebah Karungi nga bo balina group ng'egobera nnyo Sheebah Karungi ate bagenze commentinga Avumye Bevumye nga bavuma Rema Namakuula nga bakubachi bawagizi ba Sheebah Karungi jukira bannaye ebintu by'abayimbi nero bitabula bannange Spice-Dana ne Sheebah Karungi bali tebakwatagana era kizibu kyava ku baki ku baana ba social media in-laws ne bane sesinga bakisussa Rema Namakuula ataddeyo ka video ke Bambi ng'azina amazina tena gwe yasabye wadde muntu tyo bampaano bakola ki tena gwe yakase commentinga ku ka video ako naye abasinga bataddeyo comment ng'ate balaga ba group ya Sheebah nga bawagizi ba Sheebah bamufiri bamulanga ne bagamba talina byali bo wali timu Sheebah Karungi kanina nebuuza kituufu owagira Sheebah Karungi kyekikutwala ate wa Rema Namakuula ate notandika okuteekawo bikomenti ngolinga vola Rema Namakuula kuba kati babadde bakomenti nga babadde nga abavola Rema Namakuula nga bagezaako mugerageranya ate ne Sheebah Karungi omuntu okimanyi ogenze wa Rema Namakuula okimanyi oli ku page ye lwaki ate obutandika okuwaana Sheebah Karungi Rema Namakuula ekyokuwaana Sheebah Karungi yagambye tyagifudde naye abasinga batandise okumuyisaamu amaaso atandika omulangira nga bwe yali omwenzi wa Eddie Kenzo baweereza komenti bashomedia in-laws kubiseera bisinga bakisussa nabo abaana bali ku social media biseera bisinga mumanyi okusussa bwe mwali kumye Rema Namakuula Bambi ataddeyo ka video ke ng'azina amazina Avumye Bevumye kati Rema Namakuula nakubeera kimuviiriddeko okukeera ku mutwe gwe ogwa Twitter n'ateekayo n'agamba talabangayo muyimbi ali disorganized nga Sheebah Karungi naye nga nze nkyendaba obuzibu ku bwavudde bawagizi ba Sheebah Karungi ate genda ku Facebook page Bambi ataddeyo ka video ne batandika ate okumuvuma era niko muwanira Sheebah Karungi kwa Rema Namakuula yeebuuza ani Sheebah yansindikidde bano abantu be banvume bakakaneko banvume ku social media kiki era Rema Namakuula naye agambye kugamba azizaayo omulire wa Sheebah Karungi ng'agamba nti talangayo muyimbi mukyala female artist wano mu Uganda ali disorganized nga Sheebah Karungi ekigambo ekyo kakyawandiise omutwe ogwa Twitter naye ng'obuzibu bwavudde ku baaki ku bagoberezi ba Sheebah Karungi kumukakanako kumuvuma era kyali kibaddewoko ne ku Spice-Dana essaawa zino kibagibaddemu bakwataganye Sheebah Karungi era kyaliwo era kyava ku baani ba social media in-laws naye bavaako obuzibu okulumba ani Spice-Dana abashibiira abagizi ba Sheebah era balumba Spice-Dana engeri emu gyera gye balumbya ani Rema Namakuula nga Rema Namakuula batatera kubeera Bambi mu buyo yeekolera ebintu bye mpola anaye Rema Namakuula yazizza omuliro yaguzizza wa Sheebah agambe ku bantu be kwaye Rema Namakuula yategeeza nti abantu abamufollowinga bali bawuliddeyo omutendera gwe bavuma
era abawagizi ba Sheebah bebakakana ku bayimbi abalala ne babavuma. Rema Namakuula yagambye Sheebah Karungi ali so disorganized ono mu music industry, mu bayimbi abakyala ali so disorganized. Yakiwandiisa wali ku mutwe ogwa Twitter. Nenda kusaba subscribing Fadi TV Olutalo wa Sheebah na Rema Namakuula. Ba social media inroads bibaleese obuzibu. Ba social media inroads mweddeko abaana bali ku social media. Mweddeko mumanyi okusuka mwandikomi abasinga babakuza batya simanyi na kumanya. Ate wali abaana baku Facebook wali. Abasinga oyinza okugamba bati yazaalibwa muntu. Osanga oli ng'ataddeyo comment naye ng'avuma Buvumye munne. Ne buuza kiki kyamuvumira nga tukiraba. Kati ng'egi balumbye mu Rema Namakuula naho olweggulo bakuteeka ka video ke Bambi nga yeezinira amazina ge. Namulondo yabadde mu recordinga angezaako kulaga nti Bambi amazina ayinamu. Kati ate abasinga ate batandise kumuvuma Buvumye. Naye nga abasinga bamuvumye bawagizi ba Sheebah Karungi. Rema Namakuula naye tasirise akedde ku mutwe gwa Twitter n'awaliko n'agamba I have never seen a disorganized female artist like Sheebah Karungi. Agambye talabangayo muyimbi mukyala ali disorganized nga Sheebah Karungi. For OLITAALO, subscribe Olutalo lwa Sheebah na Rema Namakuula.